Muli mutya mikwano gyange mwenna abakyala abawuliriza Kyayiti amanya mpita Nalunkuuma Prose. Bannange nze mmaze mu bufumbo bwange emyaka 13 nga ndi n'omwami wange. Mbamu obusozi n'ebikko, teriwo ogenda kubeera mu bufumbo ng'oli ku muswete. N'ekintu kimu kuwuliriza omwami wo ki kyayagala na ki kyagamba. Ekyokubiri okumanya entalo ezibeera mu maka zivuddewa okusinga zivuddewa. Bwe luba luva nnyo ku mwami wo mugambeko nti mukwano gw'osinga okuleeta entalo gw'okola kino. Bw'oba olabanga gwe tuula weebuulirye ebiseera ebisinga obungi nga tonnabuulya muntu kizibu kyo, sooka otuule weebuulirire wekka. Beera nessengawo mu mutima gwo, beera nessengawo mu mutima gwo, gambe ensonga eno ngiyiseemu ntya. Olwo bw'ekaluba awo onoonye abalala bagikwasaganyizaako. Naye nze nnwana nga bw'okiwulira nakwebuulirira. So mikwano abatannajja mu kintu tetubagaana kujja. Naye nga mulimu ensozi n'ebikko, kubanga olaana omwana wa maama wo nga ne taata y'omu musobola okubeerawo nga ne mufunamu obutakkaanya. Naye bw'obaawo mu bufumbo bubaawo. Ekikulu butaasiba nnyo busungu, n'omanya omwami wo kyayagala, n'okwebeereramu nga Kyayiti bw'etera otusomesa. Bye batusomesa ebyo banaye mbitwale nga bintu bikulu. So mbaagaliza olunaku lw'abakyala olulungi. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Mbaagaliza olunaku olulungi abakyala mwenna. Mbaagaliza olunaku lwammwe olwaleero, lunaku lw'abakyala mu nsi yonna. Ndubaagaliza lubabeerere lulungi, mubeere bulungi, mweraba.